Mugamba mutya abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero baddalingi bange abalungi kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Kaakati olunaku olwaleero njagala kwogera ku ebyo ebintu abakyala bye mutera okukola. In fact tujja kulaba omulamwa guno on a larger scale but munzikirize kano nkayiseewo. Ebintu abakyala bye mutera okukola nga muli mu kwezina n'abasajja bammwe ebikyasinza okumalamu omusajja amaanyi g'ekisajja. Olaba abasajja bano eno nze kyobalaba bwe mba njogera ku maanyi g'ekisajja. Saagala nnyo gasentalinga ku musajja kwemazisa, saagala nnyo kisentalinga ku kubeera nti omusajja like akuze. Waliwo omusajja gw'osobola osanga mukulu ng'emyaka gy'ayina. Waliwo ebintu abakyala bye mukola ng'omusajja akuyingizaamu embolo bw'ati. Ebisuula omukira ne gugwirawo ne gutadda ngulu. Ekisookera ddala kwe kubeera nga gwe weefuula nti ekintu omusajja ky'akola gwe in fact gwayagala okidrivinga. Omukazi osobola okufuga omusajja ng'omufugira mu mana but indirectly singa omuwa command. Gwe just imagine ng'omuntu akutaddemu omukyala n'omugamba avaawo nedda ddeno side naawe nedda kati giramu bw'oti olinganga andagira ekyokukola like nze kyenkola in fact onfudde fala. Bw'oba tofunangako omukazi akulagira kyakukola ng'oli mu mana mukwano gwange olinza obutategeera kye njogerako. This is one of the worst things by'osobola okukola omusajja. Omusajja okimanyi nti osobola okumukwata n'enkwata emikono gyange ne ngiteeka mu kiwatawo wansi n'ensooka nkwenyigirako n'ensooka nkuzina eby'abalungi n'ensooka nkukwata muno mu kiwato ne nkusonseka nga bwe nkujjayo ne nkusonseka nga bwe nkujjayo ne nkusonseka nga bwe nkujjayo nga ndi mu kiwato nga sikulagidde nga sina kyenjogedde. Okimanyi nti osobola okusitula ekiwato kyo n'okipositioninga bulungi w'oyagala ng'omusajja akulimu n'omutambula wabula muyina ennaku ndi wano eno ne basekkaliri kange bwe neegezaamu bwe ŋŋamba n'oguyingiza n'omutambula boodi wabula segafeeyi. So mulekeraawo okubanga omusajja akuyingiza omukyala omusajja alinza owulira obusungu ne yeekuŋŋaanya n'asirika kubanga abikooye. Ekirala kwe kubeera nga mulinga abafu ekyo nkyogerako nnyo olinga omugogo olinga atalina feeling olinga agamba towulira oluvaawo n'ogamba omusajja bye yakuzinya wabadde toyagala biwulira. You are not active kyovola ati wabiwulidde ate nze nabagamba mmwe ebyo mwefuula nti nno nze sisikina nze saagala kubeera active nze siweweta musajja. Tebiyamba musajja yekka. Oyo omusajja omulaba oba omukutteko oba tomukutteeko agenda kupimpina eddakiika ze 5 agwe naye ng'asamudde. Gwe agenda kuleka nga bakutakuddeko butakuzi bwe bati nti in fact ng'omuntu bwe yanditadde olugalo n'aluteeka ku musino gwo n'akutakula n'obeera ng'ayima n'avaawo ng'ekyo kyakoze ng'alinga akukookoonyezza nga tolina ky'omufunyeemu. Kati gwe bw'onaalemu okukitegeera nti oba olina okwebeereramu mu nsonga eyo abasajja mukyabamizisa nnyo empeke ate mmwe abasajja bakyabanywesesa nnyo eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Omuntu n'akunywesa eddagala n'onywa eddagala n'obeera ng'agamba nti nno nti oba nti obuzibu buli ku ggwe naye nga tebuli ku ggwe nga buli ku ye. Mwewala okubeera nti nno bw'oba n'omusajja mu kikolwa ky'omukwano oyagala odominatinge ng'ate endominatinga yombi. Domination is not bad nange njagala odominatinga but in a very good way. If I'm to dominate mudde waggulu omuzine. If I'm to dominate mugamba will be the dominant gogenda kubeera submissive ku byenkola. Naye bw'okikola indirect ng'oli tetegedde nga gwoze enkola zo kikuleetera okuba nga bano abasajja bali selfish. Omukira gugenda kugwawe bonna n'ogwawo ne weebeera bw'oti ng'olinga omugogo. Tonnyogogo olinga ekizibu tofuddeyo gamba nti banaye let me be active kale kampeeweete kankole ntya nedda just ng'oli bubeezi awo omuntu omufuukidde ekizibu. Beera muntu asobola otegeera munno. Beera muntu ali active mu kikolwa ky'omukwano. Beera muntu asobola omanya nti omuntu gwendi naye ekintu like you know. Tobeera active. Tobeera muntu ng'oli awo ng'oli just like you know omusajja wo buli kimu yakikola abasajja mubakutula abasajja mubamenya. Oyo omusajja omulaba kaanaakeera ku makya n'asanga nabukeera ng'amanyi okumuweeweeta nabukeera ng'atambuza omukono mu kisambi wano nabukeera ng'amanyi nti omusajja bamukwatako ku ttaka eno ng'akuzina n'omugiramu bwoti ayi gwabeera akwerabidde gwabeera akulesse oba togenda kuddamu kumuwuliza. Waliwo ebintu bye mukolanga mu butuufu tebinyuma nga bitta appetite mu kitanda omusajja n'atuuka nga atuusa mukolo okubeera ng'akuzina naye nga towooma okuwooma kw'omukazi toyina sukaali wansi eyo.
osobola okuba n'amazzi museereza nga muyitirivu, osobola okuba n'agamansuka, osobola okubeera n'ekisooto. Mbadde sikimanyi bakiyita kisooto, waliwo yakiŋŋambye bakiyita kisooto. Stoloobu kituufu enjigiriza nno nange baŋŋambye bakiyita kisooto. Bw'omwana alina ekisooto ayayaya kale osobola okuba n'ekisooto, osobola okubeera n'omusino nga Katonda yagukuwondera bulungi tewagusika na busisi kweguli nakyo. Oyina ettama lyo, omuntu atunulira mmana n'awulira nga ayagala kulya buli. Oyina enfulizo zirabika bulungi, omusajja bw'azikwatamu zizannyisa bw'ati ziwera mu ngalo nga si bwe buno obuguwa bano bwe basika obutategeerekeka, naye munnange still ne weesanga ng'omusajja wo tomunyumira kubanga obowa. Bannange obowa mu kitanda. Omusajja aba akuzina muweeweeteko mu mugongo, omusajja aba akuzina mukwateko muzoolereko ku biiso, omutunuulire bw'oti like omutunuulire straight mu maaso g'omugambe darling banaye baby ng'owooma wulira banaye wena omusajja akuwulire nti bannange kyekyo ky'oliko kyekyo kimukolera. Naye yadde omusajja mugambeko omuwaane bw'awooma, omusajja muwaane bw'amanya ebintu, sikinamuko katini bona beera mu mbeera like be active. Kino eno osobola kitandika for example nti mbutuufu senga kati oŋŋamba kitandika omusajja asobola okuba nga byankola bya kifala kituufu naye tolobooza ku musajja. Bw'ona amuloboozaako nnyo mbu byakola bya kisiru kitegeeza togenda kuyima, tomuloboozaako, weeroboozeeko, gwekola by'oyagala okwekola, muleke gwe muweeweete. Yalinza okuba nga tamanyi kuweeweeta, ye muntu akwata n'akola bw'ati ng'alinga akusiisiitiriza ebizigo. Ebyo bya kifala so batyo baweeweeta. Omuntu omuweeweeta ng'omukola bw'oti, omuntu omuweeweeta ng'omuyisaako engalo mpola mpola. Owulidde abasajja baffe abalungi, so waba tabimanyi it's okay. Gwe kennyini osobola ogamba kati wema ndi muntu kati nga oli gwe nsosa okwogerako akomandinga omusajja. Bwe mamanyi nti nze zembeera zange ate sigenda komandinga musajja, ngenda kudominatinga but in a very sensible way and in a very good way. Tinja mutuulako mutambuli. Bw'abanga yali mu control muleke ateekinga time ye, bw'amala naawe oteekinga obudde bwo. Bw'omanya nti nno omusajja amala mangu ate nze njagala mudominatinga kati gwe mutandikiremu. Gwe bw'omala ebibyo then omuleke naye akole ki? Akole ebibye. Ogutuuleko bakira ne bagamba mugutuulakako oweesindika bw'oti n'obinula ettaka emabega bw'oti. Kati waneeno enkudi bagiyita nkudi. Omusino ne gubeera nga gutudde awo ku lubalaza lw'embolo kati n'obeera ng'oyita kuli bw'oti. N'owulira obuwoomi ojja kudda nti oŋŋambe senga feeyi. Nze nasamudde kale mubeere bulungi omukama abankumi n'omusomo guno tujja gusomako na large scale nga mbabuulira ebintu abakyala bye mukola ebinyiiza. Mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera mbaagala nnyo basweetaati bange abalungi. Mwebale kwekuumira ku senga feeyi, mwebale kugoberera, mwebale subscribinga, kulikinga, commentinga. Gwe ng'okimanyi olukateekayo n'odduka mbiromero senga feeyi ataddeyo n'ojja. Gwakakwata n'okateeka mu WhatsApp group ate gwe gwasinga. Bana nsaba Allah abanjagalire abankuumire temujja ng'ogwo. Mubeere bulungi mweraba. Yeah.